abali eyo njagala kubalamusaako mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nzikiriza nga Mukama abakuumye bulungi nnyo ddala. Nzikiriza nga Mukama abakuumye bulungi. Ndi musanyufu nnyo ku lulo ampuliriza ne gwe agenda okuwuliza olunaku olw'enkya. Just Gospel Media Uganda, kwoli ne Nicholas muddu mu Kristo omuweereza mu njiri n'ebirala. Osobola okumpita kyonna ky'oyagala. Kasa kibanga tekinzija kikyogenda okwogera ekigenda okunzija ku Kristo. Tekiriiwo. Kiki kyogenda okwogera? Naye neebaza Katonda ku lw'ekyo kyendi. Nkyebaliza Katonda. Emabegako awo nina omuweereza gwe nali njogirako naye, muyimbi mu nnyimba ez'ekkanisa. Sikiriza nti ompulira bulungi nnyo. Ebintu byona omukyala we byasooka okufulumira, Betty Ssennyonjo yansindikira message. In fact, yansindikira message. Ne tubaako ebigambo bye twogera. Kwe kuŋŋamba ebintu bya Betty wabirabye. By that time Betty nga tannaba kufuluma y'okujja mu mawulire. Muwala we n'oyo omulenzi ayitibwa Jonas. Njagala nkulage how cunning the devil is, how the devil is using people in this generation mu butaswala, open daylight. Hati nangamba ebifaananyi bya muwala wa Betty wabirabye. Tulina bye twali twogera awo. Ne mugana nabirabye. Muweereza nno wa mwoyo ali awo atera nnyo okubeera wa Bishop Kiganda, one of the legends. Tuyinza okugamba nti nno abaweereza bempita ndi baweereza. Nangamba naye ekintu kyendowooza, gwe owulira ki muweereza Mukama? Ne mugamba ekyo ky'owulira kyempulira. Ne mugamba ebintu bino tebivuddeeyo lwa buvi. Bwe nawuliriza statement zona omuwala Gloria zayogera, ndaba nedda, something is missing there. Ne mugamba nedda, waliwo ekintu ekigenda mu maaso. Kaakati nenzija nga njogera ku nsonga zino, ne mpuliriza statements zona omukyala nga ajja azoogera ezitakwatagana, okweswaza okugenda mu maaso. Nzuredde nga ntegedde nga na discussinga dda n'omuweereza. Ne mugamba nti ebintu bino bye tulimu, ebintu bino bye mukola. In fact naye ne mutwalira, mba njogera n'abayimbi naye mutwaliramu. Ne mugamba ebintu bino abayimbi be mukola, ne Levikson yabikola. Era najja n'olumu ne nkola video ne mbagamba nti ne Levikson alina omukyala gw'akozesa abadde abajja goberera video zono zenkola ne statements zenkola wano. Levikson naye alina omukyala gw'akozesa bw'aba nga alina show gy'agenda okutegeka. Ayagala booming mukaawo. Nowadays tebakyalindirira mwoyo mutukuvu Katonda kubakozesa. They will plan whatever cost. Bajja kuleeta ekintu kigenda oku. Levikson naye alina omuweereza gw'akozesa. Waliwo n'omulala alina show emabegako awo
neera alina kadrama ke yakola awo. Naye ne mugamba waliwo ekigenda maaso ekirala. Kibi nnyo kya nnaku. Waliwo mu bayimbi bali abasecula balina puroguramu yaabwe eyitibwa Kikadde. Tugende mu Kikadde mubeeramu abayimbi abakadde abo be bayita ba legend baabwe, ba Maddox, baani ba Frigo Bandi, bonna abo bomanyi abakadde bonna abo ab'omu gyekyenda abo ng'ogamba nti bakadde bonna. Ba Frigo Bandi, ba Mr. Kisemakula, Eagles Production yonna ng'omanyi nti abakadde. Kati abalokole bagenda okulaba bava ku balina ekitegattibwa, balina kyebabulamu, nabo ne beekolamu omulimu ne bagamba naffe tuteekewo ekikadde. Kakati balina ekikadde kyabwe kyebategeka nabo era ku Serena ku Serena ne beekolamu omulimu ne bategeka ekikadde. Ekikadde ekyo tekikola nnyo. Fakiti abamu bavaamu beemulugunya, era n'ekikadde ky'omwaka guli ndowooza ogwaggwa mwalimu okwemulugunya kwali kungi. Abamu bavaamu beekyayina okwekyawa. Kakati ate ono ye kyalina alinamu bampaane, alinamu n'okwagala okulumya omu oba abamu ku baweereza abayimbi mu fraternity zaabwe. Saagala kgendayo. That's why nti bw'owuliriza ebigambo Betty byayogera onansonyiwa okwogera bwe nti emyaka gye by age n'obudde bw'amaze mu ministry si y'omuweereza gw'oyinza okuteeka ku minzaani n'ogamba nti ebigambo ebyo bimuveemu. Statement emu gye yasoose okwogera oba gye yayogerako awo nti omwana wange omulenzi oyo ayitibwa Jonas afaananira ddala bba wange, azin byonna bba wange noono Jonas. Statements ebifaanaganako bwe bityo ng'omuweereza bwe tuyinza okugamba nti tulabira nga onalaba ba Betty Muwanguzi, ba Betty Muwanguzi. Kati omukyalo ono ogenda okuwulira nga waliwo ebitakwatagana bulungi. Ekikadde nga tekikola. Mukkirize mugaane nti ebivvulu by'abalokole bikyagaanidde ddala okukola, bikyagaanidde ddala okukola nga bamuyinza obyetaaga. Bigaanye omuntu yenna yenna ayinza okukola ekivvulu nekibuumi nga alina okuba nga akoze stunts mbitirivu. Olaba Apostle Grace Lubega alina audience, Dr. Sirwadda alina audience, Musumba Robert Kayanja alina audience, Pastor Senyonga alina audience. Naye mu bonna benjogedde abo bayita abayimbi ne bajja ne baweereza ku bituuti byabwe. Ne teri n'omu yalakidde ku makya n'agamba nti tutegekeyo concert ku Sunday ejja, mwenna mujje nange wendi. Ekibiina ne kituula nga bwe batuula mu service eya bulijjo. Nedda. Kebere Fido Dido nga batuuziza bayise Fido Dido. Abantu abatuula ku Fanero bwe batuula mu Fido Dido. Fido Dido kumpi kwaya yokka. Kwaya yokka n'ab'ebyuma ne ba Asha ejjuza Fido Dido. Negirowoozamu nti Apostle Grace akoze ekintu ekifaanaganako bwe kityo. No one has ever done that, right? Why? Kubanga kabiri Dr. Sirwadda. Dr. Sirwadda yakikolako okwemabega keeyo ndowooza atera okukikola abayimbi abo. Naye ogenda okulengerera audience turn up nga ne wa Bishop Kiganda. Nabo bennyini nnyini tebatera kubeeramu. Carol Bodwick nalaba yakikolako.
ewa Dr. Sirwadde abantu ne bajja naye era nga balunguuba. Ndi abasumba bano tebataddeemu nnyo maanyi mu baweereza bano abayimba ennyimba za Mukama mu bivulu byabwe. Why? Nti bano bennyini nnyini tebeetwala nga baweereza, they are not ministers. Balina panya zaabwe zebagala okwe-creatingira. Kati bw'otunuulira Jackie, Betty, videos ze n'ebintu buli kimu ekibadde kijja kitambula, mbadde mbagamba buli lunaku nti ono alina bibye byayisaawo, ono alina byabala. It is so shameful. Kiswaliza ddala. Okozesa muwala we, nabagambe mabegako wali nti ali mukozesa muwala we as a bait. Kiswaza njala kwogera ebigambo bino oswadde tumi ntunula eno bwenti mukasonda nembalaba mwenna nga mukola ebintu byammwe. Ninjala kukugamba Betty awuliriza, naye gwe nagenda okuwuliriza, naye nagenda okuwuliriza, oba oli mukwano gwa Betty ng'omuli kumpi. Betty oswadde nese kuswala yenna kubanga okozeseza muwala wo ng'ebait gwoyisewo kyoyagala, kozeseza advantage eyo oyisewo kyoyagala kubanga ekikadde kyabasala, ekikadde ate era kigenda gaana anti lwe munategeera nti mulina okubaako kye mulina okuba nga mukola ng'abaweereza ab'ennyimba. Other than that, kambawe video ey'omukyalo ono njibawe mugiwulirize tugende maaso. Owuliriza. Mukama wange gwe luyimba lwangoba, yeah, that one. And there is abeerawo wakati nga biganye byonna, then waliwo munene Mukama akola binene, waliwo njagala mugume abakkiriza Mukama, wali nyingi. I'm going to sing many songs. Nja kuyimba ennyimba eziwera ddala 10 bweddu ate live, ate nga bwe banyumiza stories zaazo tugenda kuba tunyumirwa. Mukama wange wali kastori mwana gwe nali bubi, nali nsuleyo zana, nze nali masikiini nga nonda mmere ku station, nali bubi. Kati tondebeeyo n'olowooza nti no ndi wakabi, siri wakabi, Yesu yanneeyambidde. Nalondanga mmere ku station nga nondako obumonde, nondako kasooli, nenteeka mu kikutiya kimu ngolowooza nina item emu naye nga ninamu nnyingi, nali munaku nnyo. Yes, naye kati tondaba eno gye ndi n'olowooza maama Katonda yazanneeyambira, yazanneekwatirako, naye nga nali bubi nnyo, era mujje mbanyumize stories zange zonna lwaki nayiiya ennyimba ze nayiiya. naye kati bannange nga tuli mu kumaliriza, omulabi wa Uncut Kalakata omanye emabegako awo twagenda ne tucongratulatinga Gloria biki kati twageza okulaba ng'okyusizza bbayoyo ng'otuddeko Nazaala wa Jonas. Emboozi ya Jonas twandigirese bambi tumuleka anywe ku mazzi omwana w'abandi. Tumuleka anywe ku mazzi. Abaana tubaleke, abaana bato. Kyennalabye aboogera babeera just hatred nga tebaabifuna. Saagala boogerako naye abaana bange mubaveeko, n'omwana w'abandi mumuveeko. Nze yandese mawulire, mumuleke. Bulijjo omutaagula Gloria n'ensirika. Nze nazze kwogerera mwana w'abandi, ate sigenda kudda mawulire kwogera ku ebyo. Omwana w'abandi mumuleke, abaana bange mubaleke banywe ku omudde ng'ayogera agambye nti abaana mubaleke, omwana mumuleke, nze yeyandeese mu mawulire. Oyogera nnyo oyogera nnyo ebintu bingi mu lulimi luli olulala oli olwangu ngo bagamba bakuyita kusabuka. Oyogera ebigambo neweerabira nti oba ali awuliriza. Kati gwe bw'ogamba abantu nti omwana wange yeyandeese mu mawulire, kitegeeza wakozesezza omwana. Bulijjo kyembagamba, bedda kyembagamba nti mwe byammwe byagaana byakoma. Ligase yammwe mulemereddwa okugihandolinga in a ministry maturity way ng'abalala we bakola mu mawanga gali amalala. Kakati gwe right now okozesezza muwala wo, ti muwala wange yeyandeese mu mawulire. So which means if it wasn't
that girl right now era singa tolina byoli mu kwogera so kitegeeza ki kyembadde mbagamba bulijjo ki kino okozesezza muwalawo as a bait tomanyi muwalawo kikyange nabagamba muwalawo if that relationship happens not to be there ogenda kukolera if that relationship happens not to work out oba if it happens nga tebiriiyo nga relationship eyo teriiyo oba nga gyeri nga tegenda kukola nga tebigenda kukola kubanga relationship y'oku social media booming just like that si kipya nnyo tojja tugamba juli sole dotawo nti talinayo basajja batalinayo bamukwana so spicing this all up muzanyo gwa social media guno abensi gwe basinga ennyo okukozesa balina ebivulu ne bategekayo stands zaabwe nabaga bize nnyo ne mubalokole babikozesa nnyo ennaku zino kati gwe tugamba nti muwala wange yandeese mu mawulire very true kubanga ekizina kirabirawo nga tolina kintu kigenda tewali kintu kyogenda kukola kigenda kuzza mu mawulire kuyisaawo kyoyagala nga tokirina so ng'olina okubaako ekintu kyokola ekigenda okuhypinga kyoli mu kubala kitegeera emikolo gyojja ddife tuteeka amagomesi abaana bange mubaleke mubaveeko bakole ebintu byabwe nga balina emirembe temubalingiriza mubaleke thank you for being there only parents can do bwe tomanyi bwe kyoba omanya mami ali happy obugambo obusemberi aboogera mbatumidde tubaagala nnyo balidde surprise nga bwe baalaba eyangeri abaana mubaleke abaana mubaleke mbawummule mubaleke bawummule we muba mwagala ebibakwatako genda wali ku Serena wali awayingira wano tuli luddawa wano tuli mu Katonga genda mwere eri main mwebali aze amlese out mubaleke abaana banaayogerako naffe abaana tebagala mawulire naluli bali tebali bakujja mawulire kati alese munne out ate mulete kamera abaana bato ababajajinga bantu bakulu bana abaana bato sina abalabi banange tubalinze mu show yaffe nga 13 April wano ku Serena Hotel mu Kikadde mujje tunyumirwe ne baby wange ajja kubawo baby Gloria tajja kujja na mwami awo tulina musaba busabi munange tulina mugamba bugambi ow'ekitiibwa onojja musabe nedda semusabira wano so ekitegeeza video no njikome wano ekitegeeza nabagamba alina byabala byayisaawo which is okay saagala kukiyingirira nnyo nenjala kwogera nammwe nga mbagamba nti mulina limitations ze muli mu kweteekako mulina limitations ze muli mu kweteekako ng'abaweereza babuli yaffe esomesa mu Yeremaya 2:13 egamba nti kubanga abantu bange bakoze ebibi bibiri bandesenze oluzzi olw'amazzi amalamu ne beesimira ebidiba tanka z'omu ttaka ebitayinza kubaamu mazzi balesenze kubanga abantu bange bakoze ebibi bibiri kisooka bandesenze oluzzi olw'amazzi amalamu ne bakola kino beesimira ebidiba kakati tulina ebidiba bye tuli mu kwesimira ng'abaweereza omuweereza n'asituka alina ministry naye awulira yeetaaga sapooti erudda kikyagenda okukola agenda kuyiiyaawo orphanage nina abaana bakateyamba benyamba n'ababusiga ebinyira tulina bamulekwa naye nga si bamulekwa omwana omuyise mulekwa naye alina maama we ne taata we bonna gye bali
naye kubanga talina buyambi then omuyise mulekwa kubanga gwoyiseewo byebifaananyi obusindikidde abazungu okoze biki buyika eminyira oweseza ebikopo by'obuugi n'ekigaati bikavula bwe bumaliriza akawungezi n'obusindika ewaabwe ne bwebaka bw'oba obeetaaza olina vidiyo kolo gy'oyagala okukola n'abazungu n'obuyita ne bukuŋŋaanya ne bujja leero feesi ndala ne luli feesi ndala kuŋŋaanya bukuŋŋaanya kubanga oyagala kuyitawo sponsorships ne zijja n'osookayo ababo sponsorship ne zijja n'osookayo ababo nti twesimira ebidiba abaweereza bali mu kwesimira nnyo ebidiba that's why nti abantu bano nga bano babbeti babaddewo n'abali mabega mu regimu yaabwe mu myaka gyabwe something is missing. Bw'otuula te n'olaba ate abaweereza abali mu Nigeria n'olaba abaweereza abali mu Cameroon njogera Africa yaffe n'olaba abaweereza bali mu Kenya n'olaba abaweereza bali mu South Africa nga tubatwalira mu regimu yemu ne bano babeti n'ekibuuka Ssennyonjo olaba nga bali eri tubawulira nnyo naye ate ono beti ono kati kimuzibwalira okutambula n'agenda e Kenya n'akola concert oba n'agenda e Nigeria n'akola concert kiyinza obeera ekizibu naye ate owe Nigeria kimwanguyira ate okujjawo n'akola concert ate nga ne bagenda ne bajjula kubanga bamuwulira naye ate abaawo wano bano abakulidde wano ne bagaana okugendayo waliwo ekimensinga awo naye ebintu ebifaanaganako bwe biti bwe mutaabirekera bye mutandikiriza mbu kati omaliriza oli mukulanga kikadde gwe muli olowooza muli okutegeerako n'amagezi go mukyala wa Mukama gakulagirira nti kakati olina wootuuse kagwe kasita olengera nga secular epushinga nnyo ekintu kyong'omanya than Christian based media houses kasolengera nga bapushinga nnyo you know there is nothing you are going to gain era mujabeera ali muyimba ennyimba zamwe nothing will change nothing kubanga muli mu kwesimira nzizi zammwe mulese amazzi amalamu mulese okufukamira ebbanga ly'obudde bw'omala ng'oli mu mawulire oli mu kuleekaana kwogera kino nakiri kwegamba ofuuse spokesperson wa boyfriend ne girlfriend wabo bw'oteekamu ebibooziboozi kati bagenze eri kati bakoze bati kati bagenze bati ozimbazimba ekiboozi ofuuse spokesperson waabwe ate kati oli mu kulanga ddagala lya toilet kati ovuddeyo ate kati oli mu kulanga kivulu kikadde ekyogenda obeerawo mu bbanga ly'oyogedde. That's why nze sikolagana na concerts z'abantu balokole never balokole batono nnyo abakola concerts neŋŋamba nti eyo njikiriza kubanga bonna terina omu amaliriza ng'alina omulamwa gwaliko omulamwa gwakuweereza Mukama bonna batunuulire bw'aba yaniriza maama we concert ebeera nga ya maama we yamaliriza nga yayambadde ekitiibwa amaliriza afukamidde ali mu kukaaba ayita maama jangu olabe jangu nkulage abawagizi bange bafaani bange taata mujje mulabe ng'ensi bye bakola teri n'omu amaliriza concert ng'ayita balokoka oba ng'ayita kusabira balwadde taliiyo gw'omundaganga nti oli bwe yakola concert ne bamaliriza nga bayita abalokoka oba ne bamaliriza nga bayita abalwadde okubasabira ani era yali ani yakikola era yali concert yaddi eyo ni bano katonaava mu kikadde nga musirika temuddamu okuwulikika era nga mupangayo kagundi akalala kati family yo kakati abaana bo balesi mu light bweti social media teyerabira obutambi bajja butereka ebigambo bye bajja bitereka badde mbabikozesa
bwe muterayo mwapangapanga ekiboozi kya mbundi lubuto muwala wo n'omupangira ekiboozi awo mbundi lubuto gwe wabipanga byennyininyini. So abaweereza bwe tutaggyeemu bintu bino kwesimira binnya. Babiri esomesa tikubanga abantu bange bakoze bibiri bandesenza oluzi olw'amazzi amalamu ne beesimira ebidiba. Kati muli mu kwesimira bidiba, beti naawe oli mu kufuba nnyo kwesimira bidiba deno ku media ate mu byoyogera olina aba oli mu kwataakinga bino byonna byokolebwa, olina aba oli mu kwataakinga indirectly kikadde kubanga kiri ekyomwaka guli ogwegwa tekyakola bagambye tebijja kukola. Temugenda kufunamu kyemugenda kufunamu anti lwe mumanyi ekyokukola, anti lwe munategeera ekyokukola. But for now nga mukyali mu bino bino bye muli mu bino beti mpulira obuswavu bwennyini ogenda mu maaso, obuswavu obuwedde emirimu. Nkulinze okulaba ku TV z'abalokole nga bakuyita ogenda okwogerera ekikadde, ne ku media endala ng'ogenda kwogerera ekikadde. Njasirikirira bwe nti nkutunuulire bwe nti obudde bw'omaliriza nga mulimu ebyo byonna bumalirize nga muli n'abooluganda mugenda mu kusaba, mugenda mu kusabira kikadde. Kale waakiri ekyo kinaamala naye bino byolimu bino ojja ekifaananyi kya muwala wo, okozesa ebifaananyi bya muwala wo, okozesa identity ya muwala wo kubanga olina konsati gy'olanga gy'oyagala okuyisaawo, olina n'eddagala lya ttooyi ly'oyagala okuyisaawo ka bizinensi ko kawaka. Kati tugenda kayisaawo wano tutunda eddagala lya ttooyi erisa ttooyi. Malirize ddala tunaye ekikadde bino ensi yebikola. Tunulira abasajja bayimirira eri, omusajja ayimirira eri Nigeria, nze basajja bambeewoonya, ayimirira Nigeria ne bakola bukozi posita yokka emu bweti nti ajja mwezi gwa 6 ajja mwezi gwa 5 alina concert egenda kubeera wali ku gundi Lugogo Cricket Oval. Nga ne wano Uganda gwe gusoose okujjawo, Israel Mbonyi muvubuka ali wali eri Rwanda, muvubuka Israel Mbonyi kyogamba Betty Israel Mbonyi mumusinga myaka, muvubuka ali wali gundi Rwanda, muweereza yajja wano Uganda okukola concert, yagirangira ennaku mmeka mu Uganda yalimu kumala bbanga ki. Naye ku kikadde ne mwenanga we muli balegendi abakadde ne mugiteeka ku Serena, kale lwaki temugituta eri ku gundi ku Lugogo oba Namboole? Something is missing. Naye mudde mu bino mbaagala nnyo, nze bwendo bwendi ate oba onkyawa ng'onkyawa oba tonjagala ng'olekayo, bwento bwendi ndi ebintu byange mbiraba bulala ate mbiraba ne bimala ne bijja nga bwe mbiraba. Mweraba nze Nicholas. Bino ebintu bino temubiddangamu bibi, mukola ligasa enfu. Kutomaliriza oyisaawo kala kati singa in case ebintu bya muwala wo tebikwata nga w'obirowooza kubanga guyisaawo kyoyagala, bantu mwe you're losing credibility. Kama bankumire mweraba.
museno bera nange Yesu bera nange zisobanotari Yesu tone kangawo amatabanga manshi umuyaga mwinshi chenza museno bera nange Kuba kuchitange Fanana magumba muchiwavu Bure subi Bure milebe Chisaba museno Bera nange Rakwirima Yesu bera nange Yesu totegagawo amatabanga manji umuyaga Chesaba museno bera nange turagukeneye Mana ntacyo twakwishoza tutagufite Mana mu bihe bigoye aho bamwe bacitse intege Mana utwambike imbaraga Mwami turagukeneye mu byo dukora turagukeneye Mwami utwiyereke mu buryo bwose Mana amatabanga menshi umuyaga mwinshi Cheza umusoro bera nange
buzima mwana uduhe kugutegereza mwana uduhe kwihangana mu murimo wawe mwana